Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako nako olwenjagala tutunuulire eddagala eryo liyitibwa okula. Eddagala eryo liyitibwa okula oba bamiya abangi nga bwe muyita. Ddagala eryo njagadde mbeere nga tulitunuulira lijjanjaba endwadde empitirivu. Ekirala okula oyo wa mugaso nnyo, kikulu nnyo obeere ng'omunywako. Kyandibadde kikulu n'omanya nti buli kawungeezi ng'ogenda kwebaka n'onywayo akagiraasi ka okula kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Naddala ggwe omukyala naawe omwami osobola okubeera ng'omunywako olw'ensonga nti ajjanjaba endwadde mu mibiri gyaffe, endwadde ez'enjawulo. Ayamba n'okubeera nga tojja kulumbibwa ndwadde wamu n'okuyamba olubuto mu ngeri eyo gye tujja okutunuulira. Okula y'oyo nga bw'omulaba bw'atyo bw'afaanana, mwetegereze bulungi. Alimu ebika, waliwo ka okula omuneneko okusingako awo, oyo naye era ayitibwa okula. Era oyo omunene abasinga bamusimba nnyo mu maka gaabwe. Naye tutunuulira oyo kati oyo obeera omwagala ojja mumusanga mu butale, bamutunda bulungi nnyo mu butale. Bano abatunda ennyaanya, butungulu, biki ebintu ntuwe bityo, ne okula oyo babeera naye bulungi nnyo. Ne mu butale ebbalibbali batandise okubeera nga bamutunda olw'emigaso gy'alina. Kusookera ddala okula oyo gw'olaba ku ggwe omulwadde wa sukaali ng'akusumbuwa ng'oli ku ddagala. Nabagamba nti bw'oba olina sukaali ng'akusumbuwa, kikulu nnyo osigale ku ddagala lye baakuteekako abasawo ly'omira. Sigala ku ddagala naye obeera osaanidde buli lunaku oba mu wiiki n'omanya nti nnaku 3 nnaku 4 teekeddwa okunywayooko ku ddagala lino eryaffe. Tekigaanwa obeera ku ddagala liri lye baakuwa ezzungu nalino n'obeera ng'onywako, kiba kikuyamba nnyo. Ebyo by'olina okubeera ng'onywanywako, ofumbako bw'onywako, bw'okolamu juyisi, ne okula oyo mwali bulungi nnyo. Beera ng'omufuna, osobola okubeera ng'oteeka amazzi mu kikopo bulungi nnyo agookya, salaasala butundutundu, buteeke mu mazzi agookya ago, funa woowummuzaawo, obikkeko awole. Bw'aba awozeemu ng'asigaddemu kibugumiiza kitono, beera ng'onywako. Gwe sukaali kijja kubeera ddala kirungi nnyo. N'ekirala osobola omufumbira mu nva ez'enjawulo. Era mbagamba nnyo nti okula ono temumutunuulira nga ddagala, mumutunuulire ng'ekyo ekigenda mu nva. Nga bw'okwata ennyaanya n'oziteeka mu nva n'oteekamu obutungulu ne okula, beera ng'omuteeka mu nva, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Naye naddala gw'afumba enva eza boyiro n'ofumbiramu ka okula ako, ekyamazima ogenda kuyamba omubiri gwo nnyo nnyo. Naawe wa sukaali beera ng'okola bw'otyo, osobola okukakubamu ka juyisi. Juyisi oyo gw'obeera okubye osobola okuteekamu n'akatundu ka okula nako n'okakubiramu. N'olwekyo okula mulungi nnyo ku ggwe omulwadde wa sukaali. Ekirala ng'enviiri zo zikusumbuwa nga zirabika bubi, tezikula, okula oyo mulungi nnyo okubeera ng'akuza enviiri. Osobola okubeera ng'omukuba mu blender, ebyo byennyini by'okubye n'obisengejja bulungi, oteekamu tuzzi tutono n'obeera ng'osiiga mu nviiri zo, osiiga mu mutwe. Oba osobola okukola ka oyiro, ofuna oyiro ow'enjawulo n'obeera ng'omufumbiramu okula oyo, obusalaasala obutonotono n'obusuula mu oyiro oyo gw'otadde mu kaseffuliya n'oteeka ku kyoto ng'omuliro mutono nnyo, n'obeera ng'ofumbiramu okula oyo mu oyiro oyo ow'enjawulo gw'obeera ofunye. Bw'omala omufumba omusengejja bulungi, beera nga weesiiga mu nviiri zo, zigenda kubeera nga zikula bulungi, zijja kulabika bulungi singa onaaba okweseza ku okula oyo obeere ng'omusiigamu. Ekintu ekirala, okula oyo mulungi nnyo ku nsonga y'okubeera nga alwanyisa omugejjo. Bw'obeera ova kukola exercise, ebyo by'oyinza okunywako beera ng'onywa ku okula oyo. Ekirala, okula oyo gw'olaba mulungi nnyo mu kukuuma olususu nga lulabika bulungi, ate era ne lubeera lulwadde, ebyo by'oba ogenda okukozesa osobola okugattamu ne okula oyo. Era osobola okubusalaasala n'obukubira mu blender bulungi nnyo. Bw'omala obbikuba tobisengejja, bikwatemu nga weesiiga ku lususu lwo oba mu feesi yonna gisiige, bibeereko ebyo by'osiizeeko eddakiika nga 15 ku 20, oluvannyuma binaazeeko. Olususu lwo ogenda kubeera ng'olulongoosa bulungi nnyo. Okula mulungi nnyo mu kuddaabiriza olususu wamu n'okulukuuma nga terufuna bintuntu ebyo ebitera obbakwata mu feesi. Tunuulira nnyo okula mulungi nnyo mu kutereeza olususu. Ekirala, abakyala kino mukimanyi, okula oyo mulungi nnyo
ku nsonga y'okwongera amazzi mu mibiri gyammwe, naddala gabayamba ku nsonga ezo ez'omu buliri. Omukolo otya? Osobola okufuna okula 2 oba 4, busaleesalemu obutimutundu butontono. Teeka amazzi agookya mu kikopo bulungi nnyo. Bw'omala kuteeka amazzi agookya mu kikopo, ddira okula obwo bw'osazeesaze busuule mu kikopo mw'otadde amazzi agookya, bikkako. Bw'olaba nga biwoze nga bisigaddemu kibuguumirize, beera ng'onywa okula oyo ajja kukuyamba ggwe omukyala. Osobola okyemanyiiza n'omanya nti buli lunaku nywayo akagiraasi ka okula. Ekyamazima tojja kusigala kyekimu gw'atalina mazzi, gajja kuba gajjira ddala. Ate era n'ekirala mu abakyala mbabuulira nnyo nti okula oyo mwemanyize okubeera ng'omufumbira mu nva. Lw'ofumbye ebitulatula, biriŋŋanya, doodo, naye mukwate omusaleesale naye omufumbire mu doodo oyo oba omufumbire mu ntula. Obeere ng'obiriira wamu, ogenda kubeera ng'ofuna ekirungo ekyo bulungi nnyo ekijja okuva ku okula kigende owabeera amazzi ago ag'ekikyala. N'olwekyo okula oyo mumutunuulire nnyo, mumufumbire mu mmere. Ate n'ekintu ekirala eky'enjawulo ky'alina kye mutamanyi, azitoya enva. Buli w'omuteeka mu nva ezo, supu agenda kuzitowa bulungi nnyo. Kati gwe omukyala ekyama ky'obeera okimanyi, buli w'obeera oli ekyemisana oba ekyeggulo, wuuta ku kasupu ako, ogenda kubeera ng'ofuniramu ddala bulungi nnyo amazzi ago. Ekyamazima ojja kuba ogafunira ddala. N'ekintu ekirala kye njagala obbabuulira, bamiya kyayamba oba okula oyo, singa obeera ng'obadde tofuluma bulungi ng'ogenze emmanju, okula oyo mulungi nnyo mu kulongoosa olubuto, n'ebeera ng'emmere tejja kulwa mu lubuto, ng'ejja kubeera ng'efuluma mangu. Ebiseera ebisinga mukimanyi bulungi, buli lw'olwawo nga tofuluma, ky'oba olaba nga ojja kufulumya omukka ogutali mulungi, oguwunya obubi. N'olwekyo okula ono mulungi nnyo, olubuto alugonza, ate si kulugonza mu bubi, wabula alugonza bulungi nnyo n'ofuluma ng'ofuluma bulungi. N'olwekyo okula mulungi nnyo, alongoosa mu lubuto, n'obeera ng'ojja kufuluma bulungi nnyo. Byebyo bye nsobodde okubeera nga mbabuulira, naye nga kye mulina okumanya bingi byendeseeyo, kuba okula ddagala ku muntu. Ekyo mbabuulira, mwemanyiize okubeera nga mumunywa. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ku vidiyo eno, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077783734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.